ku mmeeza yaffe amakya gonna ku lwaleero katugende maaso n'okubaako bye twetegereza. Jjukira nti omusango guno gugenda maaso mu kkooti y'ekinnamagye e Makindye era ng'olunaku oluyise baagongedde okutuusa ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 10 omwezi atuuliriza guno gwennyini, kitegeeza nti Lwakubiri Ssabbiiti ejja. Naye nga liidiro ye yabadde asuubiddwa Martha Karua okuva munda mu ggwanga lya Kenya. Martha Karua Wangali oyo ye yabadde nga mulabi, ebintu yalengedde birengere kubanga tannaba kufuna certificate emukkiriza okukolera emirimu muno, tannaba kufuna certificate emukkiriza okukolera emirimu mu ggwanga. Neje buli eno tannagifuna. Ab'amawulire bagezezzaako okunoonya akulira ekitongole ekiramuzi mu ggwanga lino Saabalamuzi Alphonse Owinyiddolo ne bamubuuza ne bagamba nti why ensonga kiyinza okuba ekyalobedde Martha Karua okumuwa practicing certificate. Munnamateeka omukuukutivu muna mu ggwanga lya Kenya yazze kuno n'ebiwandiiko byonna ebiraga nti munnamateeka akulira mu ggwanga lya Kenya omuntu ava mu ggwanga nga memba wa Commonwealth akwalifayinga bulungi okufuna certificate alina lo council gyagenda okusinziiramu okuza omusango owaayi mwami Alphonse Owinyiddolo kiki. N'agamba sisobola commentinga nga siri mu kooti, nze komenti zange zonna zisobola kubeera mu kooti. Babanga balaba nga kigira bagende baloope kisobola okuggwera mu kooti awo nja kwogera naye wano nedda yaganye okukyogerako Saabalamuzi. Aba PFF n'aba tiimu ya Dr. Kizza Besigye bagamba nti eno kyabadde deliberate gavumenti nti eri frustrated egezaako okulemesa Martha Karua okuyimirira mu musango guno olw'ensonga nti kasita anaaguyimiririramu gugenda kusika international attention, kamera zijja kweyongera mu musango guno. Kale n'atuliriza ebyo ng'omaze okulabika nti obitegeera ennaku z'omwezi zigenda kubeera 10 ye Ssabbiiti ejja olunaku lugenda kuba Lwakubiri. Kizza Besigye ne Hajji Oberi Lutale webagenda okuddizibwa mu kkooti. Tunaaba twetegereza tulabe mukyala Martha Karua anaaba era afunye ebbaluwa emukkiriza okuyimirira mu musango guno oba nedda. Akati katukumuzza e Kampala Uganda mu ngeri erifomo kubanga we ne byanyima mukyala wa Dr. Kizza Besigye ye yasooka okuba alamu n'ategeeza nti bba yali awambiddwa munda mu ggwanga lya Kenya era yali ali mu kifo ekitamanyiddwa. Kakati nti bwe byagenda maaso n'okulabika nti bivaayo. Dr. Kizza Besigye yali yatuusiddwa dda mu Makindye Barracks ng'ali awo. Kakati okusinziira ku mawulire ag'omunda galaga nti waaliwoko obwetaavu obw'okulaba engeri gavumenti gyali egenda okudiiringamu ne diplomatic damage with immediate effect. Gavumenti nti yategeera nti okukwatibwa kwa Besigye mu ngeri eyo n'aleetebwa munda mu ggwanga lino kyali kirina engeri gye kigenda ogirabisaamu. Gavumenti ekitegeera nti kyali kigenda kugirabisaamu naddala engeri gye kiri nti Besigye ensi yali emaze okutegeera nti abadde abducted okuva munda mu ggwanga lya Kenya. Kale n'abakulu nti baatuula mangu ne bagamba nti okwewala bino byonna ebigambo ebingi ebyali bigenda maaso n'okuba nti byogerebwa nga buli omwaka obanduulu nti Besigye yawambiddwa abantu abatannaba kulabika nti bategeerekeka. Abakulu baasalawo mangu ddala okulaba nga baleeta Besigye mu kooti bamuwozese waakiri bamutwale mu kkomera erimanyiddwa newankubadde nga okusooka aleetebwa era n'asibwa mu Barracks e Makindye ng'ensi yonna tekimanyi obanga tewali akimanyi paka byanyima bwe yakitegeera era n'ayogera. Kakati atuuliriza mu malala getugenda maaso n'okuba ntufuna okuva munda mu bisenge gategeeza nti omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni bagenda maaso n'okuba nti bamutegeezaako nti Dr. Kizza Besigye yali akwatiddwa era bwe bamutegeeza nti yali akwatiddwa kitegeeza nti okusooka alinga atakimanyaako. Bwe bamutegeeza nti Kano Kizza Besigye yali akwatiddwa yasaba mangu spy heads abakulira ebitongole ebyabambege mu ggwanga lino mangu nnyo okumuwa lipooti enzijuvu okukwatibwa kwa Besigye. Kale nno aba internal affairs
General Kahinda Otafiire nga yakulira ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga yasooka n'avaayo ne yeewakana n'agamba nti yali talina mawulire gonna. Yali talina mawulire gonna gamanyi era nti abakulu abaali bakulira ebitongole ebyabambega baali tebannaba kumuinfominga kumubuulira ngeri Besigye yali agenze maaso n'okulabika nti yali akwatiddwamu ebweru w'eggwanga. Akatwekera okusinziira ebyo tugenze maaso n'okulabika nti tufuna waaliwo General Yoweri Kaguta Museveni yaweebwa lipooti bbiri zaali separate kukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye. Ey'omu eweebwayo Kano Tabani Amin ono yakula economic intelligence mu kitongole ekya ISO. Kakati endala nti egenda maaso n'okulabika nti eweebwayo Kano Emi Katabazi. General Museveni nti mwennyini bigenda maaso n'okulabika nti bimutabula bw'afuna lipooti bbiri buli emu ekwata ku ngeri Dr. Besigye yali akwatiddwamu n'okuleetebwa kuno, lipooti nga ziri bbiri. Besigye bwe yagenda maaso n'okubeera remanded mu kkomera eruzira nga bamusindise ku remand, General Museveni yayagala bano bamubuulire ku ngeri embeera eno yali egenda maaso n'okulabika nti n'akwatibwamu. Ng'ayagala abakulu bamubuulire nti omusajja omukola tumukutte ebweru w'eggwanga tumusindise eruzira, kale tugenda kikwata tutya? Nti mu meeting eyo waliwo abaagenda maaso n'okuwa omukulembeze eggwanga amagezi ne bagamba nti ekyamazima omusajja aweebwe bail. Batudde ensonda ziraga nga batudde abagamba nti tubikutte tutya bino ebya Besigye ensinga ereekaanye nnyo, tubikutte tutya? Muzeeyi musajja tumuwe beiru. Kati nga beebuuza nti ate tugendamu tutya beiru nga tannagisaba, ekyo tukikole tutya? Omanyi waliwo omuntu gw'okwala n'ogaba bannakutte waaki? Kakati nga balooya ba Besigye bo kye baliko bagamba nti emisango gyonna gyaliko mifumbirire mugimugjeeko. Tebasaba bail, bagamba nti mumugjeeko emisango. Bagamba nti balooya be bagamba tumugjeeko emisango, tebannasaba ku bail kubanga bwe bakuwa bail kitegeeza nti emisango gye kyaliwo. Nga balooya bo bagamba nti omusajja twagala kumuggyako misango, gavumenti ne begisoberamu kaawo. Abaali batudde mu meeting kati tukoze tutya? Bano bagamba tumuggyeko emisango ate twagala gimubeereko. Kati ate bo bali balooya bagamba nti tumuggyeko emisango ffe twagala muwa bail ate tannaba kuba nti agisaba. Era meeting eyo yasooka tinegenda maaso n'okuba nti yagwa butaka nga tebagenze maaso n'okulabika nti oba oliawo babaako engeri yonna gye bakkaanya. Kakati nti babe bali awo abakulembeze mu kibiina ekya PFF ekyava mu FDC basalawo basigale nga babatambulizaako amaaso balabe bagenda kukola ki, bagenda kubala ki. Besigye ali luzira naye nga gavumenti erinamu okutya ng'egamba nti bano oba oliawo bayinza okubaako ne kibateekateeka okukola. Gavumenti ebitongole ebyabambega ne bisigala nga bikiipinze a close eye ku bakulembeze ba PFF bagenda kuzzaako ki. Kyonna kye banazzaako kyekigenda okutuwa naffe kye tugenda okukola. Balinze nswera ebituwa babeera bali awo kati ate ewabawo ekyatabula ebintu. Bawulira amawulire nti Martha Karua yali alaze interest okurepresentinga comrade we Dr. Kizza Besigye, era nti gavumenti bwetegeera kino nti Martha Karua yali ayingidde mu bintu bino baali tebakisuubira, yali surprise gye baali ne bagamba tubadde tukyali kugwa kino ate omukyalaka ate guno agunoonyaamu ki? Mbagambye nti babeera bakyali awo bakyasala entotto. Omusajja tumukoledde ki? Tumuwe beiru tannagisaba. Bano batugamba tumuggyeko emisango. Kati babeera bali awo Martha Karua kwe kusaba n'ayagala
n'alaga nti mwetegefu nnyo okulembera ttiimu ey'abalooya. Bwe baakiwulira waliwo meeting endala yagenda maaso n'okuba nti eyitibwa giyite crisis meeting was summoned on how to handle this scenario. Kino tugenda kukikola tutya? Martha Karua okuva e Kenya omwatiikirivu Iron Lady bw'anajja mu gwa Besigye wano kamera z'ensi yonna zigenda kutunula wano. Kakati nti mu kaseera ako kennyini omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni yali ayitiddwa mu Arusha mu ggwanga lya Tanzania ku mikolo egya EAC. Era nti olw'okuba nti ensonga yali nnene ekyenkaniddeawo ya Dr. Kizza Besigye naye gye bali bagenda ogikwatamu, Martha Karua ayingidde ekibalo. Amawulire galaga nti waliwo kuno okulowooza General Museveni adelegatinga Rebecca Kadaga minisita w'ensonga za East Africa yabamukiikirira ne vice president bagende. Era kigamu okuba nti yali atidde n'okutya nti bayinza obaolyawo aba East Africa okwogera ku nsonga z'okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye kubanga yali akwatiddwa mu ggwanga memba wa East Africa ate ng'okwatibwa tekwali fomo yawambibwa buwambibwa. Amawulire galaga nti oluvannyuma abakulu abaali bategese mu Arusha Tanzania omukulu baamukakasa nti bye tugenda okwogera tekujja kubaako bya Besigye. Awo nakkiriza okugenda. Atuliriza nga bakyagenda maaso n'okuba okusala entotto okulaba engeri gye baali bagenda ekikwasaganyamu Martha Karua ayingira mu nsonga zino era batuukirira Anthony General Ssaabawolereza wa gavumenti akole kye bayita legal interpretation. Akole kye bayita legal interpretation. Omukyala agenda kujja tumukkirize oba tumulemese. Kakati nga bagamba nti singa tumugaana okurepresentinga Besigye mu kooti kigenda kuleka Uganda nga ekifaananyi kyayo ebweru nedda. Kigenda kuleka Uganda ng'ekifaananyi kyayo ebweru nedda. Era wabaawo okwogerezeganya okwitivu nti okwagenda maaso n'okulabika nti kubeerawo mukyala okujja ajja tukimanyi nti ajja kukolera mu mateeka, buli kimu kijja kubeera mu mateeka. Era nti abakulu bagenda okwegayagayaamu tumukkirize tetumukkiriza. Begayagayaamu tumukkirize ayimirire mu kooti kamera z'ensi yonna zirabe Martha Karua ng'awolereza Besigye. Nga kinene ate tebasaba beyiro babagamba tumuggyeko emisango biri okusooka wali bwe kyali. Kakati munnange nga basalawo ekintu kimu, Martha Karua bakitegedde agenda kujja. Lukwago bwe yeewera nti balina ttiimu y'abantu 50 okuva mu East Africa egenda kubeera represented by Martha Karua. Lukwaga stepping down yagamba nti sigenda kubeera lead lawyer, Martha Karua yagenda tukulembera. Kati abakulu ne basalawo ekyenkomeredde ne bagamba nti okay, Africa tubeeko ne kyetukola. Nga balina kusalawo akkirizibwe ayimirire mu kooti awolereze Dr. Kizza Besigye oba tumugaane ekiba kibe. Ebyo bibiri nga balina kusalawo kimu. Kati kyewalabye mu kooti olunaku lwa jjo ekyo kye baasalawo.